Omulamuzi Jane Kajuga wa kooti ewulira emisango egy'obulyake n'obubbi ayongezayo okuwulira emisango egivunaanibwa minisita w'ensonga z'Ekaramoja Mary Goreti Kitutu okutuusa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gw'okubiri omwaka ogujja. Omulamuzi ono ategeezezza nti omusango gw'olwo gwakuwulirwa okumala ennaku 3 eziddiringana okuva nga 12 okutuusa nga 14 omwezi ogwokubiri. Omusango guno kooti okulangirira ennaku ez'okuguwulira esoose kugoba kusaba kwa minisita Kitutu eyabadde asabye kooti eneyimiriza okuwulira omusango gwe ng'alumiriza nti ebitongole bya gavumenti okuli poliisi n'akakiiko ka paalamenti akakola ku nsonga z'obwapulezidenti emikutu gy'amawulire wamu n'ebitongole bya gavumenti ebirala byamutulugunya era byalinyirira eddembe lye kale nga mu mbeera eyo yeetaaga okuggibwako emisango egimuvunaanibwa. Kitutu avunaanibwa ne mwannyina Michael Naboya Kitutu wamu n'omuyambi we Joshua Abaho era kaakano baayimbulwa kakalu ka kooti. Obujulizi mu kooti bulaga nti ng'ennaku z'omwezi nti wakati w'omwezi ogw'omukaaga omwaka 2022 n'omwezi ogwa January omwaka guno 2023 abantu bano balumba sitowa za ofiisi ya Ssaabaminisita Namave mu disitulikiti y'e Mukono ne babba amabaati agasukka mu 9 aga geeji 28 agalina okuyamba banaku abawejjera ab'e Karamoja ne bageezibika. Wabula bano emisango egibavunaanibwa baajeegaana kooti n'ebayimbula ku kakalu. Olukiiko lw'ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Butambala luyisizza ebiragiro ku bakinjaaje n'abantu abatambuza ebisolo mu kaweefube w'okulwanyisa obubbi bw'ebisolo naddala ng'ebikujjuko bya Ssekukkulu byengedde. Omusasi waffe Patrick Serugo kaatuwa ebisingawo. Abatuula ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Butambala lw'ebyokwerinda bayisizza ekiragiro nti omuntu yenna n'asangibwa ng'atambuza ekisolo gamba ng'ente, embuzi, endiga n'ebirala nga zisusse mu ssaawa 12 n'ekitundu ez'akawungeezi okutuuka ku ssaawa 12 ez'okumakya mu byalo by'e Butambala wakukwatibwa ggalirwe. Ate omukinjaaje yenna n'asangibwa ng'asala ekisolo nga tezinnaba kuwera ssaawa emu ey'okumakya naye wakukwatibwa. Bino byonna byabadde mu lukiiko lw'ebyokwerinda olwa disitulikiti y'e Butambala olwatudde ku ofiisi y'omubaka wa gavumenti wa disitulikiti y'e Butambala era RDC waayo Haji Lwama Sulaiman Butcher yayise olukiiko olwo. RDC Haji Lwama Sulaiman Butcher ategeeza CBS nti ekyamuyisizza olukiiko olwo olwetabiddwamu abakulira poliisi mu Butambala bassentebe b'amagombolola bagiso n'ab'ebyokwerinda abalala kwe kutema empenda ez'okuzizaamu obumenyi bw'amateeka obutera okwetobekera mu bikujjuko by'ennaku enkulu era alabudde abasala ebisolo n'abasuubuzi baabyo okugondera ekiragiro ekyo. Kulaba nti abantu tebatambuza bisolo kiro oba mbuzi oba ekisolo kyonna. N'ekirala tukanyiza abakinjaaji okutandika okusala ebisolo ssaawa emu. Teryakkirizibwa kusala kisolo nga ssaawa emu tennakola ki tennawera. Bwabeerawo embeera yonna abasawo baffe twogedde nabo balina okubeera nga babeera ku lufula ez'enjawulo. Mu ngeri y'emu Haji Lwama Butcher alangiridde nti ebikwekweto eby'okufuuza abamenyi b'amateeka bitandise n'alabula abatuuze b'e Butambala nti beewale okutambula mu matumbi budde ate eri abo nga tekyebeereka batambule n'ebiboogerako. Poliisi yaffe egenda kwongera okubeera nti ekola ebikwekweto naddala mu biseera ebyekiro. Abantu baffe tubakubiriza babeere nga batambula mu budde, baleme kutambula budde bwa kiro nnyo. Ate bw'obeera otambula ekiro tubasaba batambule n'ebiwandiiko ebyogerako, kubanga oluusi tujja sanga omuntu nga talina biwandiiko tubeera tujja mwekengera oba oluusi n'okumukwata tubeere nga tumuteeka mu kaduukulu okutuusa enkeera. Patrick Serugo. Olukiiko lw'abavubuka aba Buganda luwumbyewumbyeko emirimu gyalwo egy'omwaka guno 2023 mu butongole ne lwanjulira Obuganda ebituukiddwako mu mwaka guno n'enteekateeka zibalina ez'omwaka ogujja. Mu lukiiko lwe batuuzizza ku Serena Hotel mu Kampala, ssentebe w'olukiiko lw'abavubuka mu Buganda Beka Sejjengo akubye ettooki mu bituukiddwako omwaka guno ombadde okutegeka empaka z'emipiira egy'eggombolola mu Buganda ebyo tebyategekeddwa mu masaza ag'enjawulo wamu n'okubangula abavubuka ku kwekuuma akawuka ka Mukenenya. Bategese n'emisomo okuva ku mitendera gw'ebyalo okutuuka ku masaza, emirimu egy'enkulaakulana eri abavubuka n'ebirala bingi. Ate omwaka ogujja 2024 beeyamye okwongereza ku mirimu gye bakoze wamu n'okubunyisa ebittavu mu buli kanyomero ka Bwakabaka, okutumbula ebyemizannyo, okuyambako abavubuka okwetandikirawo emirimu n'ebirala. Natuusa mu nkola ekirego kya Ssaabasajja Kabaka
kyatukuutira ku lunaku lw'amatikkira mu Lubiri Emmengo ng'akukubiriza abavubuka nti nomusigayo ebitundu byammwe byonna gye muli obwakabaka bujja bawutuusaako obuweereza obwakabaka bujja batuusaako enteekateeka ekisa obulamu bwabwe bw'aba agamba obwakabaka aba ategeeza ffe obukulembeze abavubuka nga tuyambibwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okuvayo n'enteekateeka n'enkola yamba omuvubuka oyo okusinga okugenda omukozesa ebweru w'eggwanga okusinga okukola emirimu gy'atalina kukola okusinga okukola ebyo ebitasaanidde. Kiberu Franka Kalani w'olukiiko olutwala abavubuka mu Buganda agambye nti beetesitese ekimala omwaka ogujja bongere ku mirimu gyabwe wamu n'okwongera ku buweereza bwabwe eri abavubuka bonna mu Bwakabaka. Buli lwe tubadde tubayita badde bajja ne bateesa ate ne bebaweereza ne bebakola wansi masajiza. Tugamba nti waliwo ebiyinza okuba nga tebigenze bulungi naye omwaka ogujja twetegese okulaba nga ate obuweereza bwaffe bweyongera ku mutindo omulala abavubuka naddala abali wansi eyo bayongere okufunamu. Tukubiriza abakulembeze bonna nti mu mwaka guno ogutandika twongeremu amaanyi. Sempambo Eric avunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu ku lukiiko lw'abavubuka agambye nti omwaka ogujja emirimu gyabwe ng'olukiiko bagenda kukyongereramu ddala amaanyi. Libadde ssanyusa mu pulogulaamu entanda ya Buganda Nantagwa Buwomi ababadde abameganyi bwe basuumusiddwa ne bafuuka abazira era abazira babiri bayiseewo okwesogga olumegano olw'akamalirizo olunaabeera mu Lubiri Emmengo mu nkuuka ya Kyabasa. Pulogulaamu entanda ya Buganda yatandika n'abameganyi 6 abaasunsulwamu ne batuuka ku mutendera ogwokutaano ne basigala abameganyi 12 nga mu abo mwe muggyibwa abazira 6 abameganira mu Lubiri era kwabo kwe kuva omuzira mu bazira owa Kyabasa. Kaakana abazira ababiri abayiseewo mu kiro ekikeesiza olwaleero ye Munnakabula Kiberu Kizito Kamya eyeddira Emamba Namakaka ng'afunye obugoba 22 ate Munnamawokota Nasiwa Prose eyeddira Engo naye afunye obugoba 12 era nga ye mukyala yekka akyasigadde mu lwokaano olw'entanda. Abameganyi abawandukiddemu mu maanyi kuliko Munnamawokota Kisomose James Segawa eyeddira Enkima ng'afunye obugoba 10 ne Munnabuddu Ndawula Patrick eyeddira Empologoma nga naye afunye obugoba 9. Abameganyi abali mu nsiika ekiro kya leero ye Munnakyagwe Serwadda Samuel eyeddira Empologoma, Munnabuddu Boogere Richard eyeddira Ennyonyi Ennyange, Munnabuddu Semaganda Gerard eyeddira Engabi n'Omukooki Miyingo Misaaki eyeddira Ente. Democratic Republic of Congo bavuddeyo ne basaba obuyambi ne basaba amagye aga United Nations Mission Peacekeepers mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo okubayambako okutransportinga ebigenda okozesebwa mu kulonda mu kalulu kano nga Desemba 2 omwaka guno 2023. Bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo bagenda maaso n'okubanga beetegekera okulonda president omujja mu ggwanga lino nga Desemba 2 era kigambibwa nti gavumenti ya Congo yavuddeyo n'esaba obuyambi amagye gano aga UN oluvannyuma lwa president ate okubagoba n'abawa ebbanga ettono okulaba nga bavudde mu ggwanga bazeeyo ewaabwe. Kakati amawulire agavaayo kigambibwa nti ambassador Zenon Gay mu Congo yavuddeyo n'afulumya ekiwandiiko ng'asaba amagye gano aga UN okuyambako gavumenti ya DRC okubanga batambuza ebigenda okukozesebwa mu kulonda. Eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo mulimu ebyobugagga bingi ebyenjawulo, omuli golodo, omuli amafuta, omuli ettaka n'ebintu ebirala ebyenjawulo. Kakati eggwanga lino lifuna obulumbaganyi obw'enjawulo okuva mu bayeekera mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo era abayeekera basoba kati mu 2. Eastern Democratic Republic of Congo waliwo okulwanagana wakati w'abayeekera ba M23 n'ebibinja ebirala ebyabayeekera ebyegatta ku magye aga FARDC okulwanyisa abayeekera bano aba M23. Kakati amawulire agavaayo kigambibwa nti ng'okulwanagana kugenda maaso ate ng'eggwanga lino lyetegekera okulonda. Kakati amawulire agavaayo kigambibwa nti gavumenti yasazeewo
esaba obuyambi amajegana ga United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo MONUSCO okubawa obuyambi at least babayambeko okubanga batambuza ebigenda okozesebwa mu kulonda olw'ensonga nti eggwanga lino nga lyetegekera akalulu ate waliwo okulwanagana okugenda maaso era ebitundu ebimu tebigenda kubanga bironda olw'ensonga nti abalonzi si bawandiise. Eggwanga lya Democratic Republic of Congo mulimu bannansi abasoba mu miliyoni 10 era abannansi abasoba mu miliyoni 45 bokka beba registered voters bebagenda maaso n'okubanga beetegekera okulonda president. Kakati amawulire agava mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti gavumenti yeeraliikiridde era biraddala nga bino ebigenda okozesebwa mu kulonda biyinza obutabeera seefu. Kakati la only way gye bayinza okubanga bayitamu kwe kubanga bakozesa amagye gano aga UN okubanga batambuza ebigenda okukozesebwa mu kulonda president omujja mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe.